olutalo lw'abalema lusobola okubeeraawo mwempulira nga nkutta obulago ng'engalo gamba namu njagala abazungu namagoya ye yajja kati bwe yajjako swiki neŋŋamba ati swiki agirabye atya livukonzo oyo eyewalula ye mukuwadde ogenda kubanoonya ne bagamba alabika naddiba ate nkomyewo banoonya abaliko obulemu baleka be balina ku ssente. Nze nkimanyi nti buli kimu kisobola okukyuka kasita osalawo era nkimanyi nti buli kimu kisobola okukyuka kasita okanya amaviivi. Essaala terimba letulimbangako, essaala yezze ng'ekyusa obulamu bwaffe paka wano we tuli. Ffe tugirabyeko ng'etukolera. So olw'omutima gwaffe gwe tulina eri ggwe awo ne we tusinze ntuga nti naawe gigezeeko wansi w'okukwagaliza ne waggulu w'okukkiririzaamu ffe naawo makkati we tuyita byonna ne tubiteekako ekitangaala. Omuntu yenna atakwagaliza tasobola kukuwa olya kyama kimukoledde era omuntu yenna atakukkiririzaamu tasobola kukuwa budde. Ffe tukimu tugenda kukikola. Essaala terimba ne mu kaseera akazibwako k'oyitamu era ako k'otidde kolaba nti bwe kajja mu maaso go togenda kuwona, fukamira osabe. Towanika, sigala ng'osuubira buli kimu kisobola okukyuka. Amannya gange bampita Methane Krabongo oba Rima Sam ku MR Live oba ku Methane Krabongo Live kwensinziira wadde ng'okutuuka wano ate nviira ddala Krabongo Charity Foundation. Kitegeeza ki? Obuweereza bwa Krabongo Charity Foundation bwe buntuma wano kubanga nze erikatala lye neetikka. Ku Charity Foundation okwo tulina abaana abasukkaana mu 6 kati twafunyeyo n'omupya omu ne tubeerana mu 7. 20 basoma primary level 7, bali mu secondary level be baana 28. Though Mukama abadde wa kisa tulinayo candidate omujjuuko afulumye S6. Ffe baani ewatali kwagala kwo okufuba kwo na kubudaabuda kwo eri ffe tetwandikisobodde. Tugenda mu biseera bya Christmas ku Krabongo Charity Foundation tuba ne Free Christmas campaign bwe tukuŋŋaanyiza abaana bajja ku nguudo ne twogeramuko nabo ne bajja ku foundation ne tulyamuko nabo ne banaaba ne basala kaviiri ne bakyusa engoye ne basenya olwo ne baddayo nga bazze bujja. Gwe muganda wange alina obusobozi bwonna obusobola tutuusa ku success eyo ey'okujja abaana abo ku luguudo. Totwebalama abaana basoba 25 Christmas ewedde twabajjayo ne bajja ne balya ne basala envi ne tubawa engoye empya engatta empya n'ebirala. Oba oyina sukaali oyina kaceere ne bwe kiba kibiri ne bwe kaba karoti ne bwe kaba katungulu ne bwe kaba kilo kannyama kamu afukoota kyonna ekisobola okutusobozesa okutuukiriza ekirooto ekyo. Osobola twegatta nga oyita ku nnamba zaffe ezo eziyita wansi. Weewaawo gye baleko ssebo. Kale ssebo nawe gye baleko ssebo. Amannya nze Dimaliza Angelo. Kakati ozitaddeko Galubini nzitaddeko okusinziira ku ITNC Sanigago. Saagala kufaananiza kanzijjeko kuba abantu bajja kugamba nkukopye. Nange nsobola ozijjako ne bantegeera bulungi oba. Ate kati gwe oyagala ekikumba tukitaggulule. Olina okusigalayo mu aipu. Okay. Kulikayo ku mukolo ssebo. Ssebo navuddeyo. Mukolo gwatambudde bulungi. Kubidde essimu nga nti ngenda ku mukolo waliwo yategese omukolo gw'abafumbo bakojja ne basenga. Nze muyimbi omukulu. Nengaka ngende mbayimbiremu. Era nabayimbiddemu. Enduulu n'ebitiibwa bye batwaniririzaamu ne tuwulira essanyu. Yes. Nkulaba awo wakubye musonso nale sigirabangako. Yabadde etemagana yengatta eduula. Yeno gy'ojjiddemu wano. Leero si gye njigiddemu. Okyusaako bukyusa. Nkyusizzaamuko. Dimaliza. Ssebo. Ku ngeri gy'ofaananamu. Yes ssebo. Ettutumu ly'oyina. Yes ssebo. Ekitiibwa kye bakuwa. Yes ssebo. Ky'ogamba oli ku level ey'obutasobola kwefunira mukyala. Nsinzidde ku program nali ntudde ku TV okwo ndaba
ngenda okulaba Dimaliza ali mbanoonya ku Bukedde TV yenoonyeza mubeezi. Dimaliza olulimi lwo lwagonda ekyenkanidde awo. Era abantu balowooza nti si bituufu naye byali bituufu. Olw'endabika yange baagana oyo tasobola kubanga anoonya bituufu. Byali bituufu. By the way program eyo ntuufu abantu bakimanye leero. Naye ffe abagendayo ffe tuba tulina bye twenoonyeza oluusi. Kuba kati ze nina bye nali mbala. Naye nga era bye nali mbala era nga n'omukyala mwali. Waliyo balaki Dimaliza. Kati ogono gwali gwakubiri nga nnoonya. Ogenda kubanoonya. Ne bagamba alabika naddiba ate nkomyewo. Wasooka n'ogenda ogusooka. Kati ogusooka omukyala yali owewaka anobye agenze. Obutagumiikiriza agamba obwavu tebujja tuttira wano. N'atema. Nenga nze nja kgenda kubanoonya. Bwamugamba. Bwe namugamba. Nangamba gendayo. Kumba akyanjagala nze simanyi. Nga ngenda nga nnoonya. Bakuba amasimu. Yeye yakuba nze ndowooza mukazi mulala. Twekwanidde okwo konze ondaba ojjaddi nenkulabako. Ko ye ngenda kujja. Kumbe wawaka. Eddoboozi nga walirabirirawo. Saali erabira naye oba yalikola atya kuba essimu ye ya bbeeyi. Balina gye bakolamu amaloboozi ago ndiswana ofuuka eri akaana akato. Nga munnange nga tumiitinga budde bwa kiro omukyala yagenda muddugavu. Yeyerusa asibye akakaaya teyali musiraamu. Olwo akyuse. Konze nno kikyala nga kirungi ekyo ekijja kya nze nno mmanyi mulala. Nyoza tugende. Ng'obudde nno buzibye. Travuga speed. Dimaliza biki byonnyumiza byo. Ebyaddala byali Rio nze nkubuulira. Sokoleke. Yakyukira ddala. Dimaliza. Sebo. Omukazi wo. Oyo yali owe wange yennyini. Nga muyinamu n'omwana. Yakusindikira ku bifaananyi. Nga twogera teyasindikanga bifaananyi. Kubanga n'ebifaananyi ebyo namugamba tobisindika abamu bamanyi osindika ebya Nigeria ebya nze njagala gwe nkulabira live. Tonsindikira bifaananyi. Tontawana konsindikira bifaananyi. Naye nga ye alabira ddala omuyaye ebigambo byenjogera nga nabipya nnyo ndowooza. Tugende empola. Sebo. Bantu bameka abakuba amasimu bwe wagenda kubanoonya. Abantu baali bangi nnyo kuba tosobola nakuba ndoze essimu yange nga mu Uganda yesinga okuba busy. Nga bangi. Naye kati ono ye naŋŋamba agenda nakunteekamu. Guteekamu akasente. Konze baasi oyo bulijjo gwe nnoonya. Bali abalala bakubiranga. Abo neesooka mbeesonyiwa ne mbalaga nti n'okufuna nafuna. Bo kasoba gamba buli akubira akugamba simawe wafuna omugambira nafuna taddamu. Kati nabagamba ng'ekyo nsobola osigaza ono. Yagambye ngenda kujja webale nnyo. Ndi wakuyiwamu nakasente. Byonna. Era nentegeka bulungi akafo kaali awo Pakalasiti Makindi restaurant. Twasisinkana awo budde ekiro. N'atuuka yeebikkiridde ataddeko bigalubindi konze galubindi zooteekako obudde obw'ekiro oba olaba za bbulaaka. Ko yinze nga nkulaba bulungi. Kumbe ye gwasisinkanya amumanyi. Nze sinnamutegeera. Ate obimanyi ebyokupakuka tugenze twekebeza ntutte waka. Konze muli nayina omukyala ate mmunyumiza ye. Ko ye ate mwabaki. Konze omukyala ate awo mukoddeka ebigambo. Kubanga nsobola okusigaza ono oli olwo mwonoona. Okitegeera. Otandise okumugamba oli omukyala. Abakyala bazibu nnyo liba nenze yali yantama kino njogedde ebintu bingi. Nga kiki kiwasinga okuswaya loga kino saati kimukonjeddeko. Konze yali omukyala olinga mwenzi nnyo. Ko yenga mwezi kati gwe kyogato wali mwenzi. Kyagadde omujjako ate omwana omujjo David. Kyagadde okumujjako waya ekyobwenzi agamba gwe to wali mwenzi olaba ogenda ne kubanoonya. Wali obwenzi obusinga awo. Chaga face yes nenga kiwe kikuyisiza bubi nsonyiwa naye mukyala munno bwatyo bwe yali. Dimaliza wade n'okusika eddoboozi. Bannaye omukyala eddoboozi yali kakkanya kuba yali ayogera ayanguyiriza bwe yabeereranga ewange.
wano lyalinga sulo litambulira ddala mpola abakyala bagezi abo boolaba tetunnaba kubategeera butegeezi era nze ngenda okukizuula yankwata ettayi kati olwo tuli ekyeggulo ekyabakulu kimanyi ekyo ekyeggulo kwe nategeerera ninga naye kino ekyeggulo nali ogamu n'ensonyiwa mbajogedde bubi ate nkusonyiye yansonyiye ate kati muvuga sipiidi twekebeza tuli balamu muvuga sipiidi nkwatemu nkutwala waka tuli waka ebyo tubyogera tuli waka mwekebereze wala waka twekebereze eno kalwaliro eno ku kkubo ne mugenda ewaka ne tuyogayoga paka ku kkubo manya paka waka tutuula mu ntebe we mugeyeza mukolako akagambo ye yennyini kyokka nze mmanyi siina kyemmanyi nga munnange ettaala kati bwe yajjako swiki neŋŋamba ati swiki agirabye atya kubanga weeri entebe nateekawo entebe neebanga eri mabega wa ntebe ate ettaala neevaako nemugamba swiki wagirabye otya ate omuntu omupya kuza nesikiteekamu nnyo ate kukirowooza omukazi ono akamugezi nagambugambye mukazi mugezi swiki akaba amanyi we zibeera naye yange eyo nga twambuka anti okulya ekyeggulu ŋŋamba naye kino ekyeggulu nga ninga yali akiriddeko ebyaddala tosobola kubanga tomanyi sowaaniyo wekengera nekengeramu ogamba sibanga nzira mu kyeggulo kyenalye neŋŋamba ni kyeggulo nakiryako awo nawo nensirika naawo netandika okulowooza anti nagenda okuwulira angudde ankutte ettaayi konza ate nkoze eki naŋŋana naye musajja gwe kati nze wali onsuddewo olwo ebikaaya byonna bisudde eri buli kimu olwo mulaba yeye neŋŋamba naye neŋŋa kati ate byenava nagenze kunoonya muntu mulala ono yali asumbuwa kati era katonda amunsuddeko ng'omaze okulya ekyeggulo bulungi atulawo mwenzeki ankwata ettaayi olutalo lufuuse olutalo olwo yagamba mbadde muleseewo noonya balala ye teyali mukazi Philip gwe nali nimbye nti nfunye ani nali mukubidde tujja kujja tukyalire nako yali akola kubanoonya ate mukubira nti owange omanyi nti ebintu bino bizze bulala eyagenda ati ye yakomyewo ko ye yakomyewo nga guli muzibe nga sina bwembi nnyonnyola imaliza oyina kuchokozesa abakasada ntegeera bulungi ngenge kuba abayimbi batera okusa kenge nze sina kyenkozesa yadde omwenge yadde kisha simama irungi sina kyenkozesa kakati olwo tubeerabeerawo nenge enkolagana era nki ntono kakati munnaye we tubeerabeerawo n'omukyalo oyo akutte ettaayi engumi twekubyemu awo ye ali siriyasi ndemala nemulaga nti no biri ize kasita okomyewo tukwatagane naye nga mukukwatagana nga muganda wange ndi awo mbeera munyiikaavu sibitegeera ate teyaddayo kubanga namugamba genda noono n'engoye zo naŋŋamba ojja kungulira endala kati ate yakomawo ng'egguma eddene n'okusinga luli emirembe ne ginzigwako okutuusa katonda bwe yannyamba ne musalira amagezi agende ebweru ne mupangira akasente n'agende wa nenkubira Philip ne mugamba ngenda kukomawo okunoonya naŋŋamba sibakomyawo gwakubiri ne mugamba engeri gye nali nsaze kakati kati ate enviiri zikoze eki zikuze nja kuba nkyuseemu nanga kale komawo tulabe sokoleke wamala naye ebbanga ki awo namalawo emyaka nga 3 ng'oli naye ndi naye kati kezize naye mu bugubi egume nga lyeyongera bweyongezi kati wano mu kumusalira amagezi n'agenda ebweru kubanoonya nzirayo ogwokubiri nenga naye ku luno kanoonya abaliko obulemu baleka be balina ku ssente kuba bana ate tebabalaga bulungi laavu nenga kati ono ye bw'anaaba nga alinamu ng'olwo kyenfa anti music omumanya amenya onoonya ka ssente omuteekemu konzi ku luno kanoonya aliko obulemu ngenda ku TV nga njogera bwe ntyo tinjagala bali oba oliko sisosola mba ndi awo
amasimu gakubwa Ze sira liso, ze sira mukono, ze sira magulu. Ngera babinnyonnyola bwe batyo konze gwe tofaaye jangu nkulabe. Niyo no nsiima nja kusiima. Baleke dumaliza. Bwagenda. Wakaze z'omulamu. Tojja. Sagala mulamu. Ate nga toyina ssente da tojja. Njagala ng'olina obulemu nga toyina ssente. Wachogera Kati nga njagala naye akimanyi nti ampa ssente nange nina kyengumidde. Kati mba ndi awo eyasooka okujja. Ne byonna mbifunyeemu bizibu nno kati kankubuulire. Tugende mpola eyasooka okujja. Eyasooka okujja yali mukyala Munyankole naye nga zina engalo nema ziringa eziba zikukongoola nga zibanga eziri bwe ziti. Kati yeyasooka okujja. Nandaga nti ayina mukko naye nga nze ndaba talina ennyambala ye biki. Nenguma nemuga nkusiimye. Onsiimye nti ye. Kakati ngera nga tugende twekebeze. Naye ye saamutwala ye eri waka. Era ye twekebeza. Nemusiibula nanga akasa naawe nkulabi. Nziramu mukubira essimu nkabamu awo akazibu nkakasa oba alina. Mulimbalimba ennyumba yeetaaga okusiiga. Naye mbadde neetaagayo ko emitwalo nga 3. Ko ye ngenda kufunirayo 15. Mba ndi awo ku ssimu didi nga zituula. Ng'abalala bakuba. Nenga naye sigenda sooka kulondamu. Kubanga engeri njagala ssente kamba kuŋŋaanyeemuko kaki. Kati ono eyasooka kusindika 15 yali tampeeza. Enkeera nankubira njagala kujja kulaba. Netandika okwewamba. Ndi musho. Amayimbi nesho. Nteekateekawo obuntuntu bwe buto no neyeekengera. Nadamu n'akuba essimu. Nangamba naye gwe musajja gwe. Ssente zange olabika walya za bwereere. Konsaati nalya za bwereere ennyumba nagisiiga. Nayiseewo nga towasiigako.